Nateeka mu bulamu buno obw'ensi n'ekigendererwa ekinene ekyokubeera ng'asinzibwa wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, ekyatonza amajinni abamu bagayita mageege, n'ekyatonza omuntu Allah gwe yasukkulumya ku bitonde byonna kusinza Allah. Hal haqqaqta ibadata Allahi wahda, weweetunulamu ddala otuukiriza ekigendererwa ekyo ekyakutonza, oba kirabikira bulabikizi mu mwezi gwa Ramadan nga bwe guggwako oddayo mu Soweto n'otaddayo kulabika. Njagala kwebaza nnyo mukadde wange Sheikh Abdurrahman Mukisa omuko, mba kutegeera nti waali newe saalize kubanga ye yenze era eddakiika zange mugambye newe walyongeddeko eddakiika 3 asitankkulabawo mbeera mutebenkevu. Be bamu ku basseeka bendaba nga bakutta omuzindaalo, omutima gwange ne gutebenkera. N'olw'ensonga eyo tusaba Allah atugase n'ebigambo by'atuwadde ebirimu okuyiga. Naddala waliwo ebisumbuwa ennyo abakyala ebyo byasembezaayo awo ku musaayi, ebisumbuwa abakyala bokka, n'abawalimu ababiramula bibatabula. Ono agamba kino, oli agamba kiri, nabo ne basoberwa. So ebigambo ebyo mbikwate, era nja kusaba bano ab'obutambi abasalamu ensonga ezo nkulu zibune zigende eri buli mukyala yenna, kubanga zisumbuwa abakyala bangi. Si bawala bokka abaakatandika okulwala, ne gw'olaba alwalidde enfunda anaatera n'okunnyuka, era ogenda okulaba ng'abuuza ekibuuzo ekikwatagana ku muki, ku musaayi. Batera kunnyukira ku myaka emeka mpozi? 15 gwate sobo mwekuyiseemu n'esukka. Kale buli omu alina enkula ye, buli omu alina ki? Tewaliiwo myaka misale nti gibeera bwe giti. Abasinga ku 5, abamu bayingira 5 mu 6, abamu bw'atuuka mu 6, kisinziira omubiri gw'omuki, gw'omukyala. Kale twebaziza nnyo daruso eno, gyendabira ddala nti abagirimu bazze kusoma. Saba Allah atuwangaalize ku mbeera eno. Baganda bange nga naatera okutandika okubasomesa, okubajjukiza, njagala kusooka bajjukiza nti tuli mwezi gwa Ramadan ogulabikira ddala nga guweddeko. Buli omu yeefeeko wano we tuyingidde weetaaga kwesiba nkoba, kwesiba kimyu. Bwe luba lutimbe lwa TV totemya, tusobole okufuna obulungi obuli mu nnaku zino 10. Allah mweyassiza Qur'an y'ekitiibwa, ate mwayisiza bajeti yaffe etukwatako. Bamalayika mwe bakkira bonna n'etebulayo asigadde, naye nga bajjiridde ggwe. Aisha ye yabuuza bubuuza nabbi, ki kyenteekeddwa okukola? N'amugamba nti kuuli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Edduwa eyo mugikwate mugiddiŋŋane, ebeere ng'eyitiŋŋana ku lulimi lwammwe paka lwe tulifundikira omwezi guno gwa Ramadan. Fala tas'am minhu, togeza n'ogitamwa oba n'ogikoowa, wabula giddiŋŋane buli kiseera, laylan wa nahara, misana n'ekiro.
wenyigire nnyo mu ibaada naddala obudde obw'ekiro. Abantu ate babeera mu birala, kulaba mipiira, tegerekisi, kubeera mu byabwagazi. Nabbi we yatuukira okwewala ensonga z'omu maka ez'obufumbo, fayajtahid ma la yajtahidu fi ghayri, nanyiikira olunyiikira lwataanyikiranga ate mu ndala. Kitegeeza twongeremu amaanyi, mukendeeze emmere, muve mu mayumba g'abantu, mutambula mu arwah, ne muveeyo nga mubwegedde, babasibiridde n'eddaaku, ne weebaka buki bwebasi, nodda ng'okooye mulina edduwa nga 7 olunaku, ova wano odda wali, ova wano odda wali, wonna buli wolaga kulya abbaasa, ogenda okudda ng'okoze ki? Ng'ogoose, amaanyi gakoze eki? Neweebaka, newofiirwa obulungi obuli mu biro bino. Wallahi bya bbeeyi, biro bya kiki? Bya kitiibwa, bijjudde ekitiibwa, bijjudde emikisa. Koleramu ibaada gy'ogenda okukoleramu, tuli fena khairun min alfi shahar, esinga emyezi 1000, emyaka 84 n'emyezi egikola ki? Egigwamu. Ngenda kwogera ku asbaabu lhidaaya, ensonga ezituleetera obuluŋŋamu era n'ensonga eziziyiza abantu okuluŋŋama. Allah tegeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa, inna alladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum alhuda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Waliwo abantu Allah subhanahu wa ta'ala bawe ekyengera kino eky'obusiraamu, ekyengera ekinene, naye ne bakisuula ne bava mu busiraamu ne bafuuka bamurutaddi. Omuntu yenna avudde mu busiraamu asharru min alkafiri al asli, yasinga obubi okusinga omukafiri ow'ekikolo. Hadha qawlu Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, al-murtad asharru min alkafiri al asli, yasinga obubi obuvundu n'okusinga omukafu ow'ekiki? Ow'ekikolo. Kisooka murtadi ayonoona, awugula n'abalala. Era abantu bonna abava mu ddiini ey'obusiraamu, mu famire yammwe, simanyiyo famire nga terina kizibu ekyo. Yani bw'ataba ssengaawo, mwana wa maamawo, bw'ataba ki, taatawo muto, bw'ataba mutabaniwo, ABCD. Teriyo famire gye mmanyi okujjako ng'erimu ki? Murtadi. Naye abantu abo abava mu busiraamu, musooke mubakoleko da'wa, mubalage obulungi obuli mu busiraamu, mubakoowole. Bwe bagaana, mubaboole, mubakyawe. Ne we baleeta ebyokulya byabwe, aleese sukaali, musajja yamujje mu ddiini, n'amukyusisa eddiini, n'akuleetera ebyokulya, kobe ng'oli munaku, boola bizire. Ne bwafa takolebwako mukolo gwonna gwa busiraamu. Ne bw'aba aziikibwa, asuulibweyo busuulibwa, bakwate emiguwa basuuleyo. Ne we kaba kati basende busenzi mayiti ye, bamwawule n'okumwawula, baziikeeyo ku lusalosalo. Ekibanja kyammwe ekya Rajabu bwe kiyita n'ekya Peter, awo ku lusalosalo awo muteekeeyo olw'obubi. Nabbi n'atuuka n'ogga nti man baddala diinahu faktuluhu, yenna akyusa eddiini akole ki? Attibwe. Ne mukiyita kya muzannyo ekyo.
naye nga bannyinaffe n'abavubuka museeredde nnyo olw'okubasuubiza ebitaliiyo, olw'edduniya eno entono, ate nga buli kyengera kye musuubira ekiri mu dduniya muno zaa'ira, kyakukola ki? Kyakuvaawo. Kyengera ki ekiri mu dduniya muno nga baaqiya, omuntu agenda kusigala nakyo? Kyengera ki? Siraamu bokka. N'ebino byonna ebisigadde tetulina byengera. Abantu be balabanga ebyengera nikima, mutawaana. Funa ebyengera ate n'obeera Allah n'akuleetera stress, wakweraliikirira. Mbikuumye ntya? N'ofuna ssente ng'otya n'okujja okusaala fajiri, bayinza okuntemula. Gwe kennyini n'obeera ku bunkenke, n'ogula emmotoka n'ogitintinga, bajja kukulaba bakuleko obulumbaganyi. Kati be tulabanga ebyengera, waraaha nikima, emabega waabyo mitawaana misiiba. Ekyengera kyokka ekirimu emirembe alhakikiya ejja ddala ni'matul Islam. Kyengera kyabwe ki? Bannyinaze abali wano, salaamu alaikum. Abamu mmwe muva mu ddiini ey'Obusiraamu nti Abasiraamu bawasa nnyo. Abasiraamu bawasaawasa, n'abeera n'abakyala bana. Fenno Allah yatuwa bana n'abakomeka, bali teyabakomeka. Babeera n'omu wa kyaki gwe bayita ow'empeta, ng'emabega we waliyo 8. Oba ntegerekeka? N'olw'ensonga eyo munyweze eddiini. Tebulaba ebintu bisatu, tusabe nnyo Allah bitutaase. Idha jitamaati ala al-abdi, senga byekuŋŋaanira ku muddu, Allah bw'aba tamusaasidde tasobola kuwona kibambulira ekyo, kya butalokoka, kyakuva ku ddiini, kyakusuula Obusiraamu. Ekisookera ddala al-jahal, obutakola ki? Obutamanya. Al-jahalu daa'un qatil. Obutamanya ndwadde yenna, ndwadde enzisi etta, temanyi kansa. Obutamanya tebumanyi siriimu mu kuluma, bukozesa omuntu ensobi nnyingi, era bwe bugenda okuviirako abantu abasinga obungi okuyingira omuki? Omuliro. Butamanya. Tebulaba Obusiraamu bulwanyisa nnyo obutamanya. Eddiini y'abali egamba nti alimanyi ebingi alibuuzibwa bingi, ne babakuumira mu butakola ki? Obusiraamu bwaffe bukulagira kukola ki? Kusoma, kunoonya irimu. Naye senga Omusiraamu obutamanya bumukuŋŋaanirako, n'agoberezaako ekyokubiri, al-marad, obuki? Obulwadde. Ku ekyo ekyokubiri n'agattako endwadde ey'okusatu, al-fakru, obuki? Obwavu. Oyo ayinza kuwona atya Allah bw'aba tamukwatiddeko? Jahil, marib, fakir. Kati omulokole ali mu maaso ge amusuubizza eggulu n'ensi. Era ntera okuwulira Abasiraamu abeeyogeza, Abasiraamu baalinywedde bulungi mu Busiraamu, naye mmwe basseeko obuzibu mulina, temusomesa misomo gizzaamu ssuubi. Bali basuubiza ki? Nga bakusuubiza kikyamu? Ala ayi asas, kye bakusuubiza kiri ku musingi ki? Waliyo okusuubiza okusinga obulungi nga Allah yakulagaanyisa ejjana senga onookwata ebiragiro bye? Waliyo okusuubiza okusinga ekyo nga Allah yakulagaanyisa okuyingiza ejjana senga okwata ebiki? Naye njagala mutunuulira omuddu ono yenna akuŋŋaanyiddwako akabenje ak'ebika ebyo ebisatu. Tamanyi, endwadde zimuluma, mwavu, ati omulokole ali mu maaso ge ne Bayibuli. Bw'amusomera luno olunyiriri, bw'aluwuliriza, bw'amusuubiza kino, bw'amutwalako mu kyaki, bw'azina. Olwo ne Hajji omu gwe nalaba nga akyetiibula amazina mu kyaki, nga bamuyimbisa n'azinira ddala, amanyikiddwa waalinnya saagala
kwasanguza linnya lye nensaba Allah ayongere omunyweza. Naye twali tumukolako interview, ndi omu kwabo abagenda mu maka ge kuba nalaba nga kinkutteko nnyo. Ne mugamba lwaki otuuse ku ddaala eryo? N'agamba mbadde ne stress. Ate abasiraamu teri anfaako. Abantu bali ne bajja ne bambudaabuda. Wallahi billah. So bakubiriza okunywerera mu ddiini eno ey'obusiraamu kyekyengera kyokka ekigenda okusigalawo. Bino byonna ebyengera bye mulaba, ono mufuti, ono alina ssente, ono amiru umma, ono amiru dawula, ebyo byonna bikoma. Hatta ne wano nga bateeka mayiti ye mu ntaana we bikoma. Teri yasobola kugamba nti muweereze mayiti ya amiru dawula oba amiru umma, bagale weereza mayiti. Bane mukwate bulungi mpola mpola mayiti. Olwo nno nze nziseeyo mu kabuli, tulina essiraja kifampa bane seeka mukisa. Fa baalamirwa. Wali asobola okuga nti leeta amiru umma. Tugamba tutya? Leeta mayiti. Bane mayiti mugikwate mpola mpola. Kitegeeza ebyo byonna ebitiibwa bikoma ku nsi. Temuli. Naye obusiraamu kyobola bwe baba bakuteekayo baga bisimillah wa ala millati rasulillah. Naye ddala ekyo kwoli kyoliko. Tuli ffenna basiraamu obulungamu Allah waabukuwa aba abukuwadde. A'adhamu ni'ima, ekyengeri ekisinga ebbeeyi Allah kyagabira abaddu be tuli ffenna n'akigabira umma, hiya ni'matul hidaya ila tawhidi llahi wa ta'atihi. Allah kwe kubagabira ekyengera eky'obulungamu n'abalungamya mu kumwawula ne babeera ne tawhid. Hadhihi hiya a'zamu ni'ma, ni'matul alhidaya ila tawhidi llah wa ta'atihi. Allah n'akuwa ekyengera eky'obulungamu n'obeera ne tawhidi omujjuvu atali mu bituli. Basiraamu tulina tawhidi ajjudde ebituli. Mwavugako ku gaali. Ntera nnyogereza abasiraamu nti tawhidi gwe tulina alinga kino ekyuma kye bayita bituli bingi. Kiribeeramu ebituli nga bingi, wakati wabeerawo ekituli ekinene. Oza kyekisiba nnatti awo mu kyenda. Eno swala, eno yirizi, eno swawumu, zino nsaasi. Ebyo tebiba bituli. Ate agamba la ilaha illa Allah, bw'amala n'agenda mu kyalo n'alima ku bijja afune emiki, afune emikisa. Ebyo si bituli. Obulungamu obusinga ebbeeyi obwa waggulu, ni'matul hidaya ila tawhidi llahi wa ta'atihi. Bwe bulungamu Allah bwagabira omuddu we n'amunyweza ku bulungamu, n'amunywereza ku tawhid, n'abeera ng'agondera Allah subhanahu wa ta'ala. Lilhidaya asbabun kathira. Obulungamu bulina ensonga nnyingi, naye ŋŋenda kulondamu ezo kwe tuba twekwata. Allah kwasobola okuyisiza omuntu n'anyweza obuki obulungamu. Ekisookera ddala su'alu llahi lhidaya, okusaba Allah okukukwatirako akuyambe akulungamye. Su'alu llahi lhidaya, sabanga nnyo Allah. Bw'ojja n'osaala saba Allah akunywereze ku swala. Simanyi oba abasiraamu bwe tubeera mu swala nastashiru, tufiiringa amakulu g'eddwega nti ihdina sirata almustaqim. Allah tulungamye otunyweze eri ekkuba eggolokofu. Yobulaba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bw'ala yayogera ku bulungi obuli mu suratul Fatiha, yagamba nti wa fiha anfa'u du'a. Omwo mu suratul Fatiha mulimu edduwa ekyasinza okuba nga ya muwendo. But do you feel it? Bw'otuuka mu al-Fatiha edduwa eyo ogifiiringa. Su'alu llahi lhidaya. Kyova olaba takwa wano enjala weekuluma ne weegonza, togamba mbu takwa ekulinnye. Takwa egenda kulabika nga bamaze kulanga nti Ramadani ekoze eki. Awo abantu bwe bagenda okufunira ebibala ebibadde mu ssomero wano tusoma
takwa yakulabikira wali la'allakum tattakun bwe munasiiba ddala naye wano njala yebagonza era abamu yebatuuziza wano oli atunulamu nga talina gyalaga tagenda mu woteeri tasobola kulaba tv nanga bakampuliriza abantu bano naye kati wali nga balanze mu nnaku ezo 6 ogenda kulaba abantu webekola ekigenyi awo wewali takwa manyi Ramadani eno wetugibeeramu ebanga wolaba obuti obukyajinga essimu kati mulimu asigazza akati aka katujja kati mumanyi eryanda ly'essimu katujja kati kasitabalanga nti enkya nga epo nga kazikira taddayo kulabika mu masigiti taddayo kusaala mulimu abasigazza obubiri mulimu abakyajinga kuviira ddala mu Shaabani eryanda lyabwe liri fuulu bwe liti naye mwe abali mu Ramadani nga amanda gammwe gatujja butujja osigazzaako bubiri akamu bwe kajja mu tarawiya akamu kagendako mu bida kati takwa ogenda gifunira wali kino Allah kyategeeza la'allakum tattakun kati obulungamu tusaba Allah atuyambeko okubunywererako era sabanga Allah akuyambeko bangi abava mu busiraamu baba n'amagezi nga agago abamu baba basaala abamu nga n'ebirevu babirina nga n'empale baali bazitema bazikendeeza ne bukya ku makya ne bazirinnyamu ne bukya ku makya ebirevu ne babijjako kati olina kusaba Allah kunywereza ku bulungamu kyova olaba fayasalu al-abd omuddu yenna alina okusaba Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyahu amulungami jaa fi hadithi al-qudusi Allah bwe yali atukoole yagaa nti ya ibadi ulira eddoboozi eryo Allah yali atulumirirwa nagaa nti ya ibadi baddu bange kwali kulumirirwa naye raba gwe balumirirwa tafaayo Allah yogera mu hadithi al-qudusi nagaa nti ya ibadi kullukum dallun mwenna muli babuzi mwenna mubula illa man ahdaituhu okujjako oyo gwemba nkoze ki gwemba nnuŋŋamizza kitegeeza Allah yakola ki n'agamba Allah fastahduni ahdikum munsabe obuluŋŋamu mbakole ki njabbaluŋŋamya fastahduni munsabe okubaluŋŋamya ahdikum nja kubaluŋŋamya kitegeeza omukkiriza yenna alina okusaba Allah amukole ki amuluŋŋamye ihdina as-sirata al-mustaqim ay Allah tuluŋŋamye eri ekkubo eggolokofu omuddu yenna mwetaavu eri hidaaya wadde olaba osaala wadde olaba osiiba wadde olaba engoye zo ziri waggulu wadde olaba ebirevu kwebiri n'omuswaki tegukuva wano mu nsawo saba Allah kuluŋŋamye wallahi bukyenkya ng'obuluŋŋamu tokyabulina kubanga Allah yayogedde n'aga nti ya ibadi kullukum dallun mwenna muli babuzi illa man hadaituhu okujjako gwemba nnuŋŋamizi fastahduni musabe okukola ki okubaluŋŋamya ahdikum nja kubaluŋŋamya akhrajahu al-muslim hadisi eri muslim tubeere nga tusabanga nnyo Allah obuluŋŋamu ekyokubiri Allah kwayisiza tuluŋŋame ta'dhimu nususu al-kitaabi was-sunna okugulumiza okuwa ekitiibwa obujulizi obuzze mu Qur'ani ne mu sunna Qur'ani bw'etaakuluŋŋamye ki ekigenda okukuluŋŋamya papula z'amawulire bigambo by'abalokole mu byoba okolerako Allah akuluŋŋamye ta'dhimu nususu al-kitaabi was-sunna gulumizanga nnyo obujulizi obuzze mu Qur'ani ne mu sunna abasiraamu bangi ku mulembe guno obasomera aya mu Qur'ani ne hadithi mu sunna ne bakuvuma ne basuubira nti okuvumaako kujja kukukosa nnyo
nze okunvuma si kyekinkosa wabula ekinkosa kwe kulaba nga ozanyidde ku bulungamu kubanga nze ne bwonvuma vuma naye obusiraamu bwo buli Allah bwakwagaza oyinza okuba kyonvumidde kyojeeja nga kigenda kusuula mu muliro akati gwe n'osuubira nti olumya nze era onzikakkanyiza okakkanya busiraamu si nze newonzikakkanya sirina kyendi naye tunuulira eddiini yo abantu babasomera Qur'ani babasomera hadith oli n'agivuma nakkakkanya ne seeka kikulu obwo obutabuliiki bwonoonye eddiini eddiini eno senga terimu butabuliiki obwo obusalafu senga eteredde alowooza avuma bantu ovuma bujulizi nze ne bwovuma tolina kyosobola kunyiiza namu wabula ekinnakuwaza kwe kudda ku busiraamu n'obukola ki n'obuvuma n'obujereka kubanga mba neeraliikirira enkomerero oyo embi kubanga nze nkya siriiwo naye obusiraamu bugenda kukola ki bugenda kusigalawo kati nze ne bwovuma era bangi abaddeyo ku mikutu ne bavuma oli n'ajerega aga oyo tategeera yes kituufu sitegeera naye gwe osinga obutategeera kubanga omuntu okusomera obujulizi obuli mu Qur'ani ne mu sunna n'ovuma buki buvumi ng'era bwe ndaba abantu abalala bwe bavuma abaseeka aba basomedde obujulizi omuntu yenna okuluŋŋama la budda an yu'azzima annusuusu min alkitaabi wassunna alina okubanga awa respect awa ekitiibwa obujulizi obuzze mu Qur'ani ne mu sunna fayamalu bihima byombi n'abikolerako hatta ekintu ekiba kikulemye okuteeka mu nkola tokikola ki tokivuma tokijerega kati wano mwe muyinza okuba teriyo asobola kuwasa mwana wa taata w'omuto si bwe kiri nga tokisobola naye nga ate obusiraamu bwakikola ki ekyo gwe kyotasobola tokivuma wuliriza Qur'ani kyegamba ogende nti Allah bwe yagamba nabbi bw'ato we yayogera as-sadiqu al-masduq alhamdulillah newankubadde gwe tokitadde mu nkola kuba tebakikukakaatiseeko nti tteeka mukwata omukole ki omuwase ng'ekyo okireka nti bwe busiraamu alhamdulillah naye abantu bavuma ne bajerega ne bakkakkanya ne basuubira nti bakkakkanya ono ayogera so bali ku Qur'ani eyogera gye bazannyirako ta'dhimu nusuus min alkitaabi wassunna wal'amalu biha tugulumizenga nnyo obujulizi obuvudde mu Qur'ani ne mu sunna n'okubukolerako teriyo obulungamu bw'ogenda kufuna nga tebuli mu Qur'ani teriyo obulungamu bw'ogenda kufuna nga tebuli mu sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyokusatu tilawatul Qur'ani wa tadabburihi wal'amalu bihi bw'oba oyagala obulungamu musome nnyo Qur'ani Qur'ani Allah yagissa kutulungamya tuli fenna Qur'ani Allah gyayogerako kyekitabo Allah kyetugamba nti dhalika alkitab la raiba fihi tekirimu kubuusabuusa tekirimu kubisaako mpawa Allah bwe yali ayogera ku Qur'ani mu kugissa mwezi guno gwa Ramadan yaga nti shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran huda linnas yerungamya abantu obulungamu bwabwe buli omwo huda linnas yerungamya abantu obulungamu bonna Qur'an olwaleero tuba tusiibye olunaku olw'19 wakasoma ejjuzu mmeka omusiraamu yali badde omunafunafu senga era alina ejjuzu 19 abaatukulembera abalongoofu bagimalangako mu biro 3 mu nnaku 7 omuntu n'alaba ekyo nga kinene nga naye nga wano waliwo abasiraamu abasoma zi khatima nga baziweereza abafu Qur'ani bagimalako mu lunaku olwo ne babasasula ssente abumbamanyi akati bakugamba batya nti abaatukulembera abalongoofu basomanga Qur'ani bagimalako mu nnaku 3 n'onyenya omutwe ng'olaba nga kiki kakinene nnyo kiraze wala tebakolanga naye nga mumugituulira ku khatima nga bagenda nakusasula emitwalo 2 n'ogikeera ku fajiri ogenda otuuka ku magaribi n'ogaa nti nataaka pesa yangu maze mpa ssente zange omulimu gwe wantumye ngukoze eki ngumaze kitegeeza tusobola okusoma Qur'ani netugimalako
mu mwezi gumu n'ogiddiŋŋana. obulungamu bwonna baganda bange abasiraamu, bamaama bange abasiraamu, amaka gaffe tugateekemu kulaani. kulaani ejja kutuluŋŋamya, mugikolereko ate mugifumiitirize ku makulu agagirimu, muleme kunyumirwa bunyumirwa amaloboozi, wabula musabe qur'ani etuluŋŋamye, kubanga allah gye yatufuulira nga ye dusturu hadhihi l umma, nga ye constitution ya umma eno, eteekeddwa otuluŋŋamya mu nsonga zonna ez'eddiini, ez'akhira, ebyobulamu, ebyobufuzi, enkulembera y'abantu, byonna qur'ani yabyogera. Teriiyo kiri mu nsi muno nga tekiriko njigiriza yaki ya qur'ani. Omwayingiridde ebisiyaga mwasanze nga obusiraamu bwalambika dda. covid bwe yajja abantu gwe baali batasuubira covid-19 nga tetukiwuliranga nako, nga qur'ani yakitegeka dda. Ebyombwengula qur'ani ebyogerako, ebyawansi eyo mu ttaka qur'ani ebyogerako. Kiki kyetaayogerako qur'ani? Byanadisi osuubira byetaayogerako. Neyogera ku byobusawo, neyogera omukyala azaala atya, afuna atya olubuto, neyogera ku kuzaala abaana ababiri. qur'ani mwe muli obulungamu bwa buli nsonga yonna. Please mugiwe obudde, beera mbasoma qur'ani, leka kwefuula bize. Ikra al qur'an, soma qur'ani. Newoosoma page, newoosoma aya 5 olunaku, naye nga qur'ani ogiwadde omugabo. Leka kufuula mwoyo gwo okubeera nti oli bize. Teriyo bwa bize awali ekitabo kya allah. Tebugezanga ku makya ne buziba ne bukya nga tosuntunudde mu qur'ani. Sawa oli mukyalo oba oli muki, oli musajja, qur'ani tugiwe obudde. Nkubagiza nnyo abo abateefuddeeko kugisoma, naddala wentunuulira omugigi gw'abamaama baffe bajjajjaffe abatajjumbira ng'oggyeko ab'omulembe guno abagezezzaako. Mpulira okunyolwa mu mutima, osanga nga ne maama wange alimu abo abatamanyi kugisoma. Simanyi wuwo watuuse, najjuzu mmeka z'asobola kusoma, na kigero kikyalina. Tubeere n'obulumi obwo, ng'oziika maama wo weeraliikirira nti mu bimu byagenze nga bimulemye, qur'ani abadde tamanyi kugisoma. Nga mu bimu byoba weeraliikirira ku nnyoko gw'oteeka wansi kitaawo, kugenda nga qur'ani abadde agiragajjalira. Abamu balina ne bamaama baabwe bafuuyi ba mmindi, be bayigiriza n'abakyalo okufuuwa emmindi ku byalo. Temufuddeyo kweraliikirira ku bannyammwe. Maama wo n'atuuka n'okufa nga n'omusaalaba gumuli mu bulago, naye nga tofuddeeyo kulumwa ku ekyo, wabula you are happy. Tofuddeeyo, tolina kyotadde mu maanyi. Baswahaba baatambula emirundi n'emirundi okuddiŋŋana bannyaabwe basiramuke. Otaddemu effort ki okulaba nga maama wo aseeseetuka ku ddaala eryo, afuuka omusiraamu, ava mu kunywa taaba owaakaali. Owaakaali tebamumanyi. Taaba waakaali abakyala abakadde bamunywa nnyo, ate nebeera omuliro gye bateeka mu kamwa. Temumulabangako. Enebeera omuliro ate gyateeka muki mu kamwa, yenna naddugala olulimi. Mungu atutaase. Ensonga endala, qiraatu siiratu nabii, okusoma ebyafaayo byani bya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ashaabi ridwanullahi alayhim wali iktidaa'i bihim, n'okubeera nga tubagoberera. Bw'oba oyagala obulungamu, soma nnyo ebyafaayo bya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'ebyabasahaba, n'okubeera nga tubagoberera, tulabe baafuna batya obulungamu. Gwokwata sahaba omu yekka bw'ati n'ogaaka nsome Ibuni Mas'ud yekka obulamu bwe n'ensinzaaye Allah ne ibaada ye, kikumala ne wotanonooza balala. N'ogamba Abi Hurayra ono yekka kansome ebyafaayo bye, yakola atya obusiraamu, yaluŋŋama atya, yatambuza atya ibaada, kikumala ekyo kyokka. Tusome ebyafaayo by'abasahaba.
mu mbeera yakubagoberera bye baaliko. Allah ajja tulungamya. Ekyokutaano, mujalasatu salihina wal muslihin, tutuulenga nnyo awali abalongoofu n'abo abalagira empisa ennungi, wal akhyari min ibadillah, n'abantu abalimu obulungi. Tuli fena tubeere nga tubeera ku mwanja eri abantu abo. Lwaki otula n'abantu abaseegu nobeera nga osiiba wali abantu bakuba ludo, abawemuzi, osiiba mubayimbi, otambulira wakati awali abanywi b'enjaga wootuula. Mu bimu ebikyasinza okubuza abantu gy'emikwano. Abantu b'owangaala nabo kikulu nnyo mu kukwongerako eddaala ly'obusiraamu bwo. Era bw'oba otambula n'abantu bakyamu, bakutuma mu bakazi, gwe kayungiriza asooka, bakutuma kukola bino bikyamu, tebasaala, wallahi ogenda kubula. Abantu babuze nnyo nga babulira ku mikwano. Tegerekisi naatera okumaliriza okusinzira ku budde bwe bampadde. Ekyomukaaga, mujahadatu nafsi, omuntu alina okwerwanako. Lwana ku mwoyo gwo, obukendeevu bwo obumanyi nakiki ky'obulamu. Beera omuntu ayeefaako okulwanyisa omwoyo gwo, okulaba nga ogununula. Tuli ffenna basiraamu. Ensonga endala mu nsonga ezitulungamya ngende kubiziyiza abantu obulungamu, tadhakkuru al-akhira wa husnu al-aqiba. Jjukiranga nnyo akhira ogirowoozeeko, era olowooze ku nkomerero oyo eribeera etya ku buzito bw'olunaku olwa qiyama. Mu byobanga olowoozaako okubemu akaseera kutunuulira ekigenda okubeera ku qiyama. Bwe bali nkwasa fayiro yange mu mukono ogwa kkono, bwe bali ŋŋamba nti gwe beera kino, ŋŋenda kubeera ntya? Bwe bali bala Allah n'ayita abakola kino, ŋŋenda kutunula nti? Ebirowoozo byaffe tubiteekenga ku ki? Ku akhira. Njagala kusembyayo mawaani ul hidaya. Biki ebiziyiza abantu obutaluŋŋama? Ekisookera ddala, al-i'raab anil hidayatul kitaabi was sunna. Abantu okukuba amabega Qur'ani ne sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasita okuba amabega mawaani ul hidaya, al-i'raab an hidayat al-Qur'an was sunna. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Kasita okuba amabega Qur'ani ne sunna. Bameka ababuze lwakuva ku Qur'an? Bameka ababuze olw'okuva ku njigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ekyokubiri, al-i'jaabu bid-dallin, abantu okuteeka ebirowoozo ku babuze, wa taklidihim wa tamassuk bima kanu alayhi. Abantu okubeera nga beewuunya ababuze ne basamaalirira ku ebyo bye batuuseeko. Abantu ogenda okulaba nga ebiseera byabwe n'ebirowoozo babitadde ku babuze. Beewuunya abasajja bano balaze wala, balina amasomero, balina ebigo, balina projekiti, naye nga projekiti zayogerako ezimu za mbizi. Naye yeewuunya. Ekiva mu kubeewuunya kubakaddasa, kubagondera, alaba nga balaze wala nnyo. Kakati omuntu lwatuuka ku ddaala ero, al-i'jaabu bid-dallin, okwewuunya abantu abaabula. Buli n'abeera awo ng'asamaalirira. Siteepu abakaafu gye baliko, sajja balaze wala. Era ogenda okulaba abantu ebikwatagana ku bantu abaabula nga bibatwalira obudde. Naye bw'obateeka mu kubeera nga obannyonnyola abantu Allah be yalungamya, tebabawa budde. Akati mwe kambabuuza ekibuuzo. Senga wano balangirira
ne baga nti Imaamu Sudais wakutuuka ku kisaawe Entebbe, oluguudo olwo olw'Entebbe lusobola okukwata, oba abasiraamu muli batono abatasobola kukwasa luguudo olwo lwa Ntebbe kuba nti lufunye ejjaamu. Naye senga bagamba nti Gayitano bagenda mumwaniriza ng'ava e South Africa, Tegerex tunuulira Ntebbe bwafaanana. Mutegedde oba point yange? Abantu batuuka ku ddaala nga beewuunya ne basamaalirira ku bantu aboonoonyi ababuze. Kugamba abantu abo bafuula nti basereebu. Wano woka tuli masjid ne baga nti kamiliyoni ali wali nyinzo sigazaamu abana wano. Wano wenna abazze okusiba baga kamiliyoni akyami awo. Olaba abantu oba Bobi Wine yazaawo, oyinza okulaba abantu bakwata engatto ne bandeka n'omuzindaalo. Naye obagamba nti Sheikh Abdurrahman azze wali oba amiru umma, oli abanga atawulidde. Kasita omuntu atuuka ku ddaala eryo alina kubula. Oba ntegerekisi al-i'jaabu bid-dallin wa taqliduhum. Kasita obagoberera, kubanga abantu babagoberedde ne bagoberera n'ennyambala yaabwe. Era osanga abavubuka ayambadde ki-t-shirt kinene bw'ati alinga ali kuhanga, bw'azimba kiriko emabega ekigambo kinene I am pregnant, naye ng'atambula akaga. Omuntu okwambala obwambazi omujoozi oguliko mmese, abamu tebaagala naggooza. Okwambala obwambazi omujoozi gwa mmese ye mmese Messi. Nze siri wa bya mpiira, munansonyiwa. Akati ekyo omuntu kasita akituukako, era ebyo bisinza okutwala abantu ne babula. Beewunyanya bwe bayita basereebu, babawanya ekitiibwa ne babagulumiza. Tegerekisi akati ekikkakka ekyo kibuza abantu bangi. Nsonga endala, aljahlu bishariya. Aljahlu bishariya, abantu obutamanya amateeka ga Busiraamu. Abantu bwe bawulira shariya, kati ng'eno gye baatutaddemu nti ffe tuvunaanyizibwa ku shariya, abantu basuubira kujjako mutwe. Era waliwo n'olaba abajega nga bakomenti, kakati shariya etakola mu Uganda baba balondedde ki? Ani yaga nti tekola? Tetusaala, tetusiiba, tetuwasanga Obusiraamu bwe bulagira, tetuta abakyala nga bwe tulagira, bwe tufiirwa tebatusikira nga Obusiraamu bwe bulagira. Mu shariya mugitegeeramu kutemako nsingo. Shariya tetegeeza ekyo. Kyategeeza etegeeza, shariya etegeeza amateeka ga Allah ge yassa. Naye olinaga shariya mu Uganda tekola. Ani yaga nti tekola? Bw'oba oyagala okuwasa bakugatta mu Busiraamu. Bw'oba oyagala okuta omukyala omuta mu Busiraamu. Bw'ofiira kitwawo emmaali bagigaba mu Busiraamu. Katuyagala shariya esingaawo eri luddawo. Nika almiraafu, gwe kennyini sooka oyimirizeewo shariya mu mutima gwo, ne mu nsi ejja kukola ki? Ejja kuyimirirawo. Naye n'otunuulira abantu abatamanyi, kati aljahlu bishariya, mu bimu ebibuza abantu butamanya shariya. Wal-i'raadu an ta'allum al-ilmi ash-shar'i, n'abantu okukuba amabega okuyiga irimu y'obuki? Y'Obusiraamu. Abantu balemeddwa okuyiga irimu y'Obusiraamu ne bayiga ebirala. Muyize okuwakisa enjuki, ne muyiga engeri gy'olimamu mu kifo ekifunda, gy'okwatamu enjuki. Ebyo byonna mubiyize. Naye al-ilmu ash-shar'i, abantu okuyiga irimu y'amateeka g'Obusiraamu, abantu tebagiwadde budde. Naye nga bino ebisigadde abantu babiyize. Kakati wano n'ataasomako amanyi okukozesa essimu ya WhatsApp. Era ogenda okulaba ng'oluusi muzeeyi waggamba, waaye jjo ntereko WhatsApp. Ebyo abantu babitaddeko amaanyi. Naye teri yasobola kuyita aya eno bagisoma batya. Ndowooza maama
mu bye yakakuyitira mulimu omuyigiriza nti aya eno bajatula batya naye ate asobola okuyita mwana wange essimu yange whatsapp yavuddeko njagala gikuweereza eyo Kampala bagitereeze sikyali ku whatsapp sikyali ku Facebook notunuulira omukadde ayagala Facebook akyagaza ki nye tasobola kuyita mwana wange aya eno simanyi gisoma nteerako omuwalimu ansomesenga wakisaapu n'okulinnya erinnya alikyame wakisaapu kale ekiddirira ekisembayo mujalasatul fasidina wal mufsidin okutuula n'abantu aboonoonyi aboonoona mu nsi bano bonna bemulaba abayiza okulya ebisiyaga mikwano al mufsidin mujalasatul fasidina wal mufsidin okutuula n'abantu aboonoonyi aboonoona kyembagaye nti abantu bano abayiza omulimu guno omuze omubi ogw'okulya ebisiyaga kutuula n'abantu bakyamu kasita otuula nabo n'obawa obudde n'obawa amatu n'otambula nabo nga bakuyingiza mu mize emikyamu abavubuka abayiza okunywa enjaga obwenzi bwennyini mikwano gyaffe bwe butuyigiriza okunywa sigala omwenge shiisha mikwano okwambala obubi mikwano abakyala abo ekisinga okubattira amaka ne goonooneka emikwano gye bafuna ne balalambala buli namuga tekisoboka tokkiriza mulembe guno mukyala kujooga manya musajja kujooga musajja nga akujooga atya ku gavumenti eno musibe naye omubuuza agamba musibe ye tasibanga wuwe ebula nagamba ejja abasiraamu naye mbagamba nti tuli ku mulembe tetukyalina bakazi waka bano abakazi be tulina ba gavumenti tekyali muntu wano alina mukazi batono nnyo abalina abakazi nga bali waka abo bantu ba gavumenti abo bakyawabulwa abo okyamugaana gyalaga abo okyasobola omubonereza nga bakitaffe bwe bakubanga bannyaffe takusiba eruzira poliisi tekukima nekujjako n'abaana abo be batugoba kati akugoba awaka nagava mu nnyumba yange tuleke wano n'abaana ate gavumenti nemuwuliriza ne poliisi ne bakugaa nti mutebi bw'oba oyagala emirembe toddayo okusalimbiikiriza mu makaago bwe tunakwata ogenda kuggulwako omusango gwa trespassing era tukuwadde ennaku nnya mu buli wiiki lwojjanga okulabako ku mwana wo eddakiika 3 abo si ba gavumenti temwagala kwogera bizibu byammwe naye nga mutudde ku bbomu zino eziri e Russia ne Ukraine kakati abantu we baava abo kyekyabawonoona kyembagambye mujalasatu al mufsidin wal fasidin abo si ba gavumenti okyamuvunaana ye yakubuuza ovaawa oluddeyo ng'okola ki gwe yali badde abuuza bye walitookeddwa okukola kati be babikola ye ate lwaki tebabikole nga temukyayagala balabirira hakulaba tokyali mu mpeke yakuweerera abaana mutuuse na kubalaga mpale nti zikaddiye babagulire bajja bagulira nnyo n'okubakuba bajja bakuba kati omutegendereze nfundikira n'ebino bye bisembayo mu bimu ebibuzizza abantu ebikyasinza okubuza abantu biri ebintu ebi bisatu bimaliriza nabyo ekisookera ddala annafsi omwoyo gwo omwoyo gwo gwe kennyini olina okulwanyisa nnyo omwoyo gwagala obwenzi gunyumirwa obubbi gulimu kakikya gulina hawa omwoyo guno inna nafsa la ammaratun bisuu'i gukulagira kukola bikyamu ne baziina ne gusigala nga gutudde
ne bakusomera zaka ne kugamba sijja jjiwa, ne bagamba waliwo okusiibulula abasiibi n'ogamba bagende balye mumaka gaabwe. Mwoyo gwo, omwoyo, era atalwanyisa mwoyo guno olina okuguwakanya. Mu bikyasinza otubuza muki? Myoyo gyaffe. Era Allah akowoola omwoyo ogutebenkedde ku mateeka ge n'agamba nti ya ayyatuha nafsu lmutmainna, mwoyo gwo ogwatebenkera ku tawhid, ku sunna, ku biragiro byange, irji'i ila rabbik, deri Allah wo radiyatan mardiya, ng'osiimye, osiimiddwa, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ekyokubiri, ashaitan. Mu bikyasinza okutubuza shaitani ng'etumezze, Allah yagamba n'okugamba nti inna shaitana lakum adu, shaitani gye muli mulabe wa lwatu, fattakhidhuhu aduwa, mugifuule mulabe. Naye shaitani ng'etumezze ebigwo, neekumeggera ku balema, neekumeggera ku baweereza obuugi, neekumeggera ku basiika emmamba, neekumeggera ku bahawusigaalo, neekumeggera ku basamize. Sitaani gwe wagimeggako ddi ekigwo? Ga shaitani ezze gwe n'ogimegga n'ogaa nti la sijja kukikola. Olaba ebameggera ne mulamanzaani, oyina seeka ntendewaliddwa, kyampitiriddeko, neegasse nkoze ntya? Lwaki tewasoose kubuuza nga toneegatta? Sitaani mmwe mwakagimegga ebigwo emirundi emeka? Ne mulamanzaani neetumegga? Buli kyekutuukako ekumegga, ekumeggedde ku ssente, neekumeggera mu bakazi, neekumeggera ku busamize, neekumeggera ku ki, buli kyonna ekijja ekumegga. Kyova olaba bali Allah be yasiima n'abayingiza ejjana mu bantu ab'emiteeko 7, mwe mwali omusajja, manyi yali musajja, da'atuhu imra'a, eyasikirizibwa omukyala n'amutiisa okutya Allah, nga balina mu nnyumba bagadde nawo, n'amugamba nti ittakillah, tya Allah. N'amugamba Allah atulaba, Allah atulaba. Gwe ddira omegga shaitani nogiga audhu billahi min ashaitani rajim. Sitaani yagala kunkoza kino, audhu billahi min ashaitani rajim. Ekibajje ku bwenzi siriimu, sirina gafanga maama abudu, sikyayenze, kenda be mayiti y'owa siriimu nkitadde. Ekyo kyekikutiisiza? Oba wali badde oga Allah yaziiza obwenzi? Ekyakujja ku bwenzi ki? Kutya Allah nti yabuziiza oba bwoziise? Era abantu batuuka noga siriimu ng'aluma, sirina gafiiraawo. Kati ate abajeemu abaakaluba emitima n'agamba ow'ennaku zino takyaluma ng'oli owa bbongole, owa fire lutaaya, ye n'asigala ng'asaatuuka. Mb'oli owaluli yakulumako, asigala siriimu. Naye gwe tukuba mu kifaananyi mayiti y'okutuuka mu kabuli ng'ekigireese kufa siriimu ate ow'obwenzi. Ekyo tokirowoozaako. Ekisembererayo ddala mu bikyasinza okutubuza tuli ffenna kurana usuu'i, emikwano emiki emibi, emikwano emikyamu gitubuzizza nnyo. Era bw'oba oyagala okulaba omuntu obulungamu bwe tunula mu baatambula nabo, ojja kusobola okutegeerako empisa ze n'eddiini ye. Abo b'obeera nabo abo, olina baseegu, bawagizi ba mipiira bwe bawemula, osiiba n'abayana abawemula buli kigambo kyonna, ab'amasannyalaze ne bawemula, n'obeera ne bannaalongo ne bawemula, n'ogoyo nnaalongo yakkirizibwa. Kurana usuu'i, otambula n'abatasaala onoosaala oti?
tubulamba kubanga nina obuyinza mu nsi muno obuli mu gavumenti. Abantu abo abatambuza ente naali bataddeko amateeka amakakali, abantu ne batuuka n'okugjayo obwereere ku loole ne bagenda nga bafuka tebafuddeyo gwe bafukira wa booda, tebafuddeyo omusulo gusammukiraani. Abantu abo abayana babonyaabonye nti oli n'agisiba bw'ati, n'agijja mu lukoola nga yonna eri bw'ati, agisibye ku mukira bw'ati, ne bagijja ku loole nga babukuba emiggo n'ogiyira amazzi agookya, n'agikuba gy'ogenda okulya. Naye nga wallahi Allah yakyusizza n'agamba ente eyo nti obugonvu bukomaawo, tosobola gisala, negira bwetu nekukyukira bweti, emisinde gyoyinza okudduka. Onookanga yazze mu muzikiti, oli imaamu Chinese yeyayita owa Taikonde, oyinza n'okunoonya waayise, nejjano muziki negira bwetu fenna wano teri ayizoka mugikwate uyo teri asobola gimega. Naye Allah abitugondeza buki? Bugondeza. Naye gwe n'ogyokya amazzi n'ogiteeka olukato mu nnyindo olwokya ogiramba. Nze nagiguze Muhamudu n'agiteekamu olukato bwati. Kale baganda bange, abantu abo balina obwononefu obw'ekika ekyawaggulu. Tusabe Allah abawe obuluŋŋamu, abataase n'ebirala bingi byesobodde kwogera. Maliriza nga mbakubiriza nti mwebale kujja kusoma, muwagire pulojekiti eno gye tuliko ey'okuzimba omuzikiti guno n'okubeera nga tusapootinga emirimu gy'obusiraamu, okugitwala mu maaso n'okufaayo ku ddiini yaffe enkulaakulana. Teri agenda tukulaakulanyiza busiraamu bwaffe okuggyako ffe kennyini. Tulemenga kulinda baki? Bawalabu. Tuyambe n'abantu, tusiibulule abantu, tubeere nga twefaako mu nnaku zino 10 ezisigaddeyo, buli omu yeerwaneko okulaba ng'alina kyakola. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumweyanzizza Sheikh Salim atusomesezza asbabul hidaya. Nze mpandiise 7 nemmala nempandiikayo endala mawani'ul hidaya, nazo mpandiiseeyo 4. Ali wano owandiise mmeka? Seekakiti yaŋŋambye nti abasinga wano bahafizu, mumukwata bikwate mu mutwe. Tweyanza nnyo, tweyanza Sheikh Salim Bosa, tweyanza